Ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'Ekkumi mu mwaka guno 2025 akwatidde ekibiina ki FDC bendera okuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga Nathan Nandalama Faabi yayuguumye ekibuga Soroti. Bannakibiina bamwaniriza wakati mu mizira mu bivuga ebyenjawulo nga n'abamu bawalirizibwa okulinnya ku bimotoka bino ebitera okutambuza emigugu okusobola okwesogga ekibuga Soroti bamwanirize mu kitiibwa. Nandala ng'avudde mu kitundu kino yagenda mu bitundu ebirala mu bukiikakkono bwa Uganda mu kitundu ekya West Nile gye yava okugenda mu kitundu ekya Buganda ate kakati gye yafundikidde nga kakati agenda kuddayo Soroti. Wabula disitulikiti ya Soroti eno si gy'asoose okuddamu omulundi ogusoba mu gumu. Waliwo ne disitulikiti endala eziri mu kitundu kino eky'obuvanjuba bwa Uganda z'azze agendamu emirundi egiwera. President w'ekibiina ki FDC Patrick Oboya Muriat atubuulidde nti kino kiri bwe kiti kubanga baagala okuggumiza mu bitundu bibeekakasa nti obuwagizi bwabwe bubali mu ttaano. From the onset, that was our program. We knew we had got to spend quite a bit of time in our stronghold places, and so we found there was a need for the presidential candidate to revisit these areas. You know, where the presidential candidate is going again is not where he was before. And again, I want to remind viewers and listeners that ours is a down-to-earth campaign. Amuriat atubuulidde nti kakuyege waabwe abadde akyatambula bulungi okuggyako enguudo embi ezibadde zibasumbuwa mpozi n'emirundi gye bazze bafuna obukuubagano n'ab'ebyokwerinda ate ne bannakibiina kya NUP mu bitundu ebimu. We are in Budaka. I can cite an incident. Our rally was attacked by supporters of NUP, and you know, some of our people were actually injured. 5 in number were injured, and we hope that law enforcers will be able to handle this expeditiously. We are waiting for justice to be dispensed. Amuriat atubuulidde nti nabo basanze okusoomozebwa okw'ebyensimbi wadde nga bafuna ku nsimbi okuva mu iPod wabula ezisinga obungi bazimalira mu kuwandiisa bannakibiina ki FDC abavuganya ku mitendera egy'enjawulo nga bakutte bendera ya FDC. The FDC received slightly over 700 million, but of that nearly 600 went to nomination of candidates, and you know, the balance was just the very little for us to be able to run a full campaign of the president. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Soroti Anne Adeke Baju agamba nti abantu b'e Soroti Nandala baamusigalamu ennyonta nga y'ensonga lwaki bamulindiridde olunaku olw'enkya lwagenda okuddayo bamwanirize nate. Our people are ready to receive him. They are ready to share the challenges that they face and their expectations of his government. And we are also ready to receive officially in Soroti district in the areas that he didn't come to the last time he was here. Adeka atubuulidde nti abantu mu kitundu kino babadde batandise okuterebuka mu by'okulonda kyokka Nandalama Faabi lwe yagendayo baddamu embavu era nga bangi beesunga kulonda kwa bonna okugenda okubaawo omwaka ogujja. So there is really a high expectation. The euphoria is so high. We are getting calls from the grassroots. We are getting concerns. Women want to receive him. Our local dance groups want to receive him. Kitundu kino eky'e Soroti FDC mwekakasa nti obuwagizi bwayo bumaamidde mu bantu mu kitundu kino. Era nga ennaku ntono nnyo emabega Nathan Nandalama Faabi yali mu kitundu kino ekya disitulikiti ey'e Soroti n'ekibuga Soroti okuyega abantu okumulonda ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Kaakati n'olunaku olw'enkya Nathan Nandalama Faabi agenda kukomawo mu disitulikiti eno y'emu okwongera okumatiza abantu nti yagwanidde okukulembera Uganda okutandika n'omwaka ogujja era ng'asuubira n'okubeera mu disitulikiti ey'e Katakwi. Nze Gerald Damulira agafeyo ku Spark TV eno mu kibuga ekya Soroti.